Kalama TV engeri bakadama gye babeera nga tebafuluma mu nnyumba oluusi waliwo ebintu bye babeera beetaaga ne batuma babboosi baabwe ebintu nga amasimu n'ebintu ebirala bboosi wo byatalina kuwa. Jjukira contract egamba nti bboosi wo y'alina okukuwa buli kintu kyonna ekikozesebwa nga mwe muli ssabbuuni, busenya, ddagala ly'amannyo n'ebirala naye waliwo ekintu ky'atasobolanga kukuwa kati ng'ogulanga essimu oba n'obeera nga waliwo n'ekintu ky'oyagala nga kiri personal oba kiri private, bboosi wo aba talina kiggulira wabula osobola omuwa ssente n'agenda n'akiggulira. Wabula obuzibu we butuuse oba obuzibu obuliwo kaddaama ono bagenda otunnyonnyola agamba nti bboosi we amutuma ebintu naye buli bw'amutuma ebintu amukuba enjawulo. Kati yeewuunya kaddaama obusente bw'afuna n'akutuma ekintu ate n'osalawo omukubeko enjawulo wadde ya mitwalo 3 oba mitwalo 2. Ekintu ekyo tekimuyisa bulungi wabula kannyonnyole ensonga ye nga bw'eri bboosi we bamukuba enjawulo. Halo Nyabuli Kalama TV. Weebale kutuweereza Kaddaama TV, tusiima nnyo empeerezaayo ssebo. Otuyambye nnyo okulaba nga tufuna amagezi n'okuwabulwa ku nsonga ezimu ezitali zimu. Naye nange kampiseewo kano abakafunamu bakafunemu. Omuwalabu simanyi na kumanya atujooze n'ayitirira. Kuba nze wano wendi ntera okubatuma bandeetera ebintu ku ssente zange nagenda okulaba nga tebafaayo ne ŋŋamba ye nfaaki kanneegulira ebintu. Munnange omukyala ng'asooka nkwata ssente nga mutuma ekitabo. Bwe namutuma ekitabo ne muwa siringi 10. Agenda okundeetera akatabo nga katono. Nemugamba kino si kyekitabo kye nabadde njagala. Kyokka nga ne price tag bagiggyeeko bulungi nnyo. Ne nsirika. Ne ŋŋamba ye. Ne mugamba kino si kyekitabo kye nabadde njagala nga price tag bagiggyeeko ne lisiiti tebagireese nga price tag bagiggyeeko. Ng'olabira ddala ne bwe bagikusise. Ne bakizzaayo n'andeetera ekirala. Ogwokubiri nga mutuma oyiro wa mu nviiri. Namala okubuuza bannange ne baŋŋamba nti oyiro abeera wa mutwalo era ze siringi 10 ezeeno ndowooza. Era nga nkwata eze 10 nga nzibawa nga baŋŋamba tezimala. Bannange bwe nabawa ssente endala nabawa siringi 2. Bandeetera oyiro ow'omutwalo baamundeetera ku 1.5. N'ensirika nga ne price tag era bagiggyeeko ng'olabira ddala bwe bagiggye nga balabira ddala omusiru atategeera. Saabanyega nti price tag eriwa nti lisiiti eriwa n'ensirika. Munnange kino ate olwaliro kyo kyammaliddemu ddala ne ntegeerera ddala obufere n'obuyaaye bw'omukyalo ono. Yagula ssimu wiiki ewedde. Yagigula $42,500. Lisiiti n'engiraba bulungi nnyo n'essimu n'engiraba nga yakabireeta manyi bwe baleetawo kasasiro we basuula awo. Ne ŋŋamba n'essimu egula ssente ezo nange gye mbangula. Nga nkwata ka lisiiti nga nkatereka nga nsirika. Kati terwabadde olwo nga nange mugamba njagala essimu. Nga mbuuza oyagala essimu etya? Nti oyagala ng'eno eyange gye nnaakagula? Kankuwa ogirabe. N'agimpa ne ngyekebejja ne mugamba tekirina buzibu. N'aŋŋamba kale naye eri mu mitwalo nga 4 bwezityo bw'atyo nga bw'aŋŋamba. Kati nga mugamba nti ondeetera ne layini ondeetere neki ne simu kava. Munnange omukyala nga mati kati mpa $5 nja kukomezaawo balansi nga muwa. Bwe yagenze yaleese essimu yennyini ng'eyiye gye yangulidde yagiguze $47,500. Ne wayitawo olunaku n'alyoka andeetera lisiiti ng'eriko $47,500. N'aŋŋamba tezimala layini ya $3.5. Zongereko nkuleetere layini. Ne mugamba tubireke. Naye neewuunya
mmatidde ne mmanya nti bano abantu batukumpanya bwe batyo. N'aleeta lisiiti ddala ddala ng'eriko emitwalo 47,500. Kyokka ng'eye yagigula wiiki ewedde n'agigula emitwalo 42,500. Eyange yagiguza 47,500. Beekobaanye n'ow'edduuka ne banferera ddala. Kyokka era nagenza okgenda ku Google okukebera essimu yo ng'eri ku mitwalo 42,500. Kale nankulabira abafere bano. Kati nze bulijjo mbeera mmanyi nti ekintu ekiriko lisiiti si kyangu kyakufera, naye kino kyanzibudde amaaso ne mmanya obufere bwa. Kyokka ekyewuunyisa ne bwe tugenda okusindika ssente era omulaba ng'akukuta n'abali abaliko abakolayo. Ogamba kiki ekiriwo? Banna obutamanya lulimi kintu kibi nnyo, kintu kibi nnyo. Kubanga nandibadde ntegeera ne mmanya kyekyogeddwa. Naye bwe bityo, naye simanyi na emitwalo gyange 5 nga giyitira awo.